pleases you, these are the following grounds. 1, Your Worship, we have gotten instructions to raise a complaint against you before the Judicial Service Commission. On grounds of maladministration of justice, incompetence, and abuse of a judicial office. Your Worship, a copy of the complaint which is already filed before the Judicial Service Commission is here for record purposes. Your Worship, you may substantiate the accused or the respondents in this matter have gotten reasonable fear and apprehension that we do not have the requisite competence to adjudicate a matter of this nature and to dispense justice, considering the antecedents and the proceedings that have happened before. First of all, the propriety of these proceedings, Your Worship, being manifestly unconstitutional. Last time the matter appeared here, Your Worship, this is an application by the state for extraction of the respondent's devices and retention. When this matter came up some time back, the applicant wanted to proceed by the respondents through their counsel made an application to have the deponent of the applicant's affidavit cross-examined. This is just to bring you speed. Cross-examined. The applicant also wanted to have the matter heard in chambers, something which defense counsel vehemently objected. The trial magistrate, chief magistrate today, ruled that the matter would be heard in chambers for the application. But defense were not contented. They informed the court that was seeking
a revision in the High Court. And therefore, as this Honorable Court, 1, hold the proceedings in that application what the file to High Court, and 3, avail the record of proceedings. We had objected to that, the issue of halting the proceedings, forwarding the application to High Court, and also to avail defense with the record of proceedings, because it is not one, or they are not part of the functions of the trial magistrate handling such an application to do in case the respondent or one of the parties opted for revision. N'obujulizi bwonna bwe balina nga babiweereza ekyo kye baakola kakati wekyo baba tukikola amateeka galaga nti omulamuzi obuyinza bwe buba buweddeko ono wa wansi obwo buba buwedde kasita omala okukola ekyo ogugwo buba guwedde obanga muzaalisa omuzaalisa tomala kuzaalisa ate noddayo mulembe ati ate okoleki omukazi amaze okuzaala so amaze fayiro eugenze mu High Court ate okyakola ki ne Dr. Besigye n'obeedi bitalo ekyo kyakola ekyo mu myaka gye practicing amateeka gye yali 8 ne bapuliida abalala bananjulira ku nsonga eyo n'abalamuzi bennyini tekibangawo ky'omulamuzi amaliriza okukomitinga fayiro mu High Court for trial ate n'atandika okuleeta applications endala leeta application eno application arising out of what evudde mu ki mu fayiro gye waweereza edda mu High Court for trial so kye yakoze kiraga nti luno olulimi si lwange ali incompetent oba nakiteeka ntya mu luganda ganti ekyo kirira kya luzungu kye yakoze kiraga nti tategeera mateeka ansonyiwe manyi bwekyogera kibikika kinene naye incompetence kitegeera nti tategeera mateeka kubanga mateeka kyegamulagira si kyeyakoze ekyo nno nga kyabulabe kuba guno omusango gwa naggomola Besigye n'ebitale singa kubaka mu vvi bagenda kalabu so tuyinza kuzanyira ku kintu kikwatagana na musango munene bwe gutyo guno si gwangasi si gwa buntuntu buti so kyetulebwa nti eno nsonga nene ate nga muhoozi ne banne bagamba dda nti Besigye agenda kalabu ekyokubiri kwe kubanga mulamuzi yasalawo komitinga Dr. Besigye nga talina looya ne obeedi butali mujjukira nti balooya beekandaga abaliwo kwomu omulamuzi kye yalikoze yalibadde either agwadijaninga naga Dr. Besigye tukuwaddeyo ebbanga omale okufuna looya omulala naiti ekikola oba yaligambye nti ati tulina budde bulinda waliwo akawaayiro mu ssemateeka akamuwa obuyinza oga nti katukufunire ffe looya bamukakatikeko nga ali ku kye bayita state brief oyo looya aba alina okuba nga gavumenti yemusasula tewaliwo muwaatwa gwonna gumuweebwa mulamuzi kugenda mu maaso na musango ogwa capital offense nga bwe nga bali tebalina lwala so ekyo nakyo kyalaga obutamanya incompetence okuba nti si munywevu mu nsonga z'amateeka nga nolwekyo ensonga gyakutteko tagimanyi bunene bwayo sembayo kwe kuba nti omulamuzi yasalawo
n'abanga addamu okulira application eno mu mbeera gy'akoze era nga alinga alaga nti alina obuyinza obusobola okuwuliriza application eno nakkiriza state okuopening up amasimu ga Dr. Besigye. So netuweebwa ebiragiro bakiranti baffe nti tusabe omulamuzi ono ave Musango era efayiro agiggalewo kubanga application eno terina magulu alina kugiggalawo. Bw'ataguvaamu okolojja bw'ataguveemu nga 26 n'agusigalamu ate waliwo era ekisingawo kyetulinze n'olutalo lwe tutandise lunene kubanga nga bwe mbagambye twava mu general court martial nga tulwanyisiza Franco Mugabe ne ttiimu ye era twagireka eri ku ttaka yadde bagikomezaawo mu sheepu endala naye twagireka ku ttaka naye ne bweneekomawo kyenjagala okugamba ye Franco Mugabe takyaddamu kubeera kyemaani waki ye Freeman Mugabe si Franco Freeman Mugabe twalini naye mu general court martial tumugaa tujja yadde bagikomezaawo era bataddeko obuwayiro si bwe bulungi obulaga nti Freeman Mugabe yali incompetent tasobola kubeera kyamaani wa general neeno gye bakomezaawo Freeman takyasobola gikyeyali so nono kyetumugamba kati olutalo luno situjja kuleetebwa mu kooti tujje ng'aliga bazze mu kangalu kooti nga yabulabe n'okusinga general court martial kuba twadduka eri ekibabu nga tugamba balibo olulimi olwabwe lwa mundu tebawulira mateeka katujje eno abali ba civilian abanaawo ekitiibwa ssemateeka nini tusanzeeyo Freeman Mugabe omulala ali mu ngoye za civilian tugambe tejja kuba mmanya ya nkoko atumwambali so lutandise